bwensi n'obusi bwamumeka kulembera Yesu nemukula netute bangi nebakwegana kulembera Yesu. Yes, tukulembere Mukama tutase no Mukama tutase ayitibwa Gekazi yafuna bigenge wowe Hallelujah. Mukama ibazwe nnyo mbalamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda yo abira ddala omulamu. Mukama akukumya atya? Tukkiriza Katonda nti akukumye bulungi nnyo. Twagala okwebaza Katonda nate ekisa ekingi ekituwaniridde okutusa essawa y'olwaleero. Nkwanirizaako nnyo nate olunaku lw'ejjo twabadde tulina ensonga zetwogerako eza omukulu ono ayitibwa Brian Mujuni tuno Mujuni. Amina. Brian tuno Mujuni ng'alina ensonga zayogerako nga ye era ensonga zino ne zigendera ddala wala ne tulaba nga twetaaga tukoleyo okusomesa okulala kubanga ze alimba abantu ebbanga ddene obuliawo nga tusirise. Amina. Nga tusirise y'omu lwakuba nti ono ye ekibi kyalina takozesa Bayibuli kati ate ono asinga ku Kakande obubi. Ono mutemu nnyo okusinga ne Kakande. Kakande yandiba oba kaleekaliko kubanga owe Kakande omuntu yalisoma oba Bayibuli n'abaako ekintu kyabikulibwa n'akitegeera, naye ate eddogo lyono likwata obwongo ne likwata n'amaaso ne likwata entegeera ne likukwata ebigere ne likukwata obwongo ne likukwata amaaso ne likukwata ne likusiba akaba. Eddogo lyono lyalina Brian tuno Mujuni likusiba akaba n'ofa. Naye ate eddogo lya Kakande terikusiba akaba. Eddogo lya Kakande likulekamu akokusala ekkubo n'akategeera. Kyovulaba nti ono asinga Kakande obubi. Ono mutemu nnyo okusinga Kakande kubanga at least owe Kakande akwata Bayibuli mu nkwawa. Ono yate mutemu muwana Kakande nti mutemu naye ate ono asinga. Ono abuzizza nnyo abantu ate abuza nnyo olw'ensonga nti ye talina wasinzira, talina base. Ate abantu ne bakulaga nti bamugoberera. Kati ebintu byayogera ku Katonda baabijjawa oba bisomawa oba ina akatabo kanketta mu bizinga mwabijja simanyi. Naye ngono mubi nnyo nnyo okusinga ne Kakande. Bavubuka bato waliyo n'omulala kati kye bakola bagula ba bloga ne batunda
video zaabwe zisukka zisaturating emitimbagano ne beetunda newankubadde nga bakola ekyo newankubadde nga balina ssente ezitambula kugenda ku media centers ezimu ezibakkiriza still tujja kuvaayo tubeeko kye twogera kati ate bano saagala kubateeka nabajjaaka online false ministry naye nabo bebamu lwakuba nti Jack online false ministry ennaku zino alina engeri gyazze aterezaamu ekintu kye mpola mpola kubanga yategeera nti twamutegeera twatandika okumuexposinga naye era still akyalina waakalambidde kakati ono obuzibu bwe buli bumu alina obusungu ku bayibuli ate nga talina kyakikolera bayibuli tegenda kuvaawo mu linnya lya mukama waffe Yesu kati katusooke tukebere obwongo bwe tusooke tumuwe ku ddagala mu abatuwuliriza munaatuwulira kati ate alina omuzeeyi ali wano ow'ekiroboozi ekyekisamize ali wano alina ekiroboozi waliwo ali wano alina ekiroboozi ekyekisamize ekiroboozi kyono kyo kidwadwakana ekyo naye alina ekizibu kye ye nga ye omuntu alina ekizibu kye naye nga omuntu katukomewo kakati kamukuwe wano kamukuwe osooke omuwulirize then tumale tugende maaso mu linnya lya mukama waffe Yesu kamukuwe nina wenjagala okutuuka mufune ebigambo bingi nnyo ebiri mu audio eyo mu video eyo ya dakiika ndowooza nga 11 oba 23 naye nina wenjagala tusooke tukwate wenjagala tukwate olwaleero mu linnya lya mukama waffe Yesu kankuweewo omwewulirireko then tutandika okusomesa amen entegeera musumba katonda gwe baleeta yali Yesu katonda ali yatonda ki baleeta omuntu waabwe gwe baleeta atali mu buliwo ne batugamba nti omuntu oyo katonda wenvira ku Bible balaga kati ogenda kumuwulira ensonga emujjaawa emujja ku Bible wenvira ku Bible ogenda kumuwulira ensonga emu emujjako okusoma ekitabo ekitukuvu wuliriza nga katonda ali mu Bible musinga ekisi wangi nina abaana nga nina ekyokukola nina obuyinza bwonna nina amaanyi gonna agasobola n'okukwata kye bayita ekibi n'ekijjawo n'ekikasuka eri nga nina obuyinza bwonna obwenkomeredde lwaki mba nsaddaako omwana nga ate nga nina n'ekirala ekyokukola nze katonda katugambe aganze katonda nina obuyinza natonda ensi n'eggulu n'abantu bano nabatonda wennamuviirako mbwe yasaddaaka omwana we Yohana 16 awe watu 16 yawaayo omwana we nga sadaka olw'ebibi by'abantu n'amuwaayo Bayibuli eraga bamukomerera bamukuba emisumaali bamukuba jiri nga talumwa katonda nga tagamba nako ti omwana wange no naye waaba yawukana tere Mukama ebazibe nnyo kakati tugenda kuddayo emabegaawo katono alina ensonga gy'agezaako okunnyonnyola ng'ategeeza nti katonda yawaayo yasaddaaka omwana we era katonda talina kisa ye alina ekisa okusinga katonda nti katonda yasaddaaka omwana we kakati okukubeera kubula okukyasingidde ddala ngenda kusomesa
kanzireyo nkuwa eddoboozi lino oliwulirize bulungi nnyo nga tetunnaba kutandika kusomesa. Wuliriza. Nza Katonda baleeta omuntu waabwe gwe baleeta atali mu buliwo, ne batugamba nti omuntu oyo Katonda. Wenvira ku Bayibuli balaganga Katonda ali mu Bayibuli musinga ekisa. Nina abaana nga nina ekyokukola, nina obuyinza bwonna, nina amaanyi gonna agasobola n'okukwata kye bayita ekibi n'ekijjawo n'ekikasuka eri, nga nina obuyinza bwonna obwenkomeredde. Lwaki mba nsaddaaka omwana nga ate nga nina n'ekirala ekyokukola? Nze Katonda, katugambe aganze Katonda, nina obuyinza, natonda ensi n'eggulu n'abantu bano nabatonda. Wennamuviirako mbwe yasaddaaka omwana we Yokaani 16 awe watu 16 yawaayo omwana we nga saddaaka olw'ebibi by'abantu. Natonda ensi n'eggulu n'abantu bano nabatonda. Wennamuviirako mbwe yasaddaaka omwana we Yokaani 16 awe watu 16. Amina. Mukama ibazibwe nnyo. Kakati Bayibuli eno eri very smart. Bw'oba togitegedde obula. Ekisooka kya byonna, Katonda si ye yasaddaaka. Nga bw'ayogedde nti bwe yaviira ku Bayibuli, Katonda kusaddaaka mwana we. Katonda tasaddaakanga ku mwana we. Ekyo kimu. Katonda tasaddaakanga ku mwana we. Kakati olunyiriri olumutabula omutwe nga bw'alusomye luli mu Yokaana 3:16. Yokaana 3:16. Yokaana 3:16. Tugende mpola. Katonda nammwe abampuliriza tugende mpola. Katonda tasaddaakanga ku mwana. Katonda tasaddaakanga ku mwana we. Nkaddemu nkwogera okawulire. Katonda tasaddaakanga ku mwana we. Ekyo kiyingidde. Tugende mu kusomesa. Kati olunyiriri ye lwayimirirako n'ayogera nti Katonda yasaddaaka omwana we, alitugambye luli mu Yokaana 3:16. N'agamba Katonda yasaddaaka omwana we, talina kisa. Nze nange ng'omuntu nkwata ntya omwana ne musaddaaka? Sisobola kusaddaaka mwana nze nganze, owange gwe nzaala sisobola kumusaddaaka. Nsinga Katonda ekisa. Katonda tasaddaakanga ku mwana. Ntegeerayo, kutegeerako kwe kukumenya. Yokaana 3:16 Bayibuli esomesa nti kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati. Katonda yayagala ensi. Katonda yayagala ensi. Ekisooka kya byonna, nsi ki gye yayagala? Eyo debate nene weeri awo. Katonda ensi gye yayagala, teyayagala nsi ya mubiri gwe gy'olabako. Katonda teyayagala nsi ya mubiri gwe gy'olabako. Nedda. Kubanga ensi ey'omubiri si yayonoona. Ensi ey'omu mwoyo ye yayonoona. Ensi ey'omu mwoyo yereetera ensi ey'omubiri ebizibu. Kubanga ensi ey'omubiri yali yakuwangaala myaka gyonna, n'ensi ey'omu mwoyo yali yakuwangaala myaka gyonna. Naye omuntu bwe yayonoona
ekibi kiri ne kireeta life span y'omuntu oli ow'omwoyo okubaako n'okufa, n'omubiri okubaako n'okufa, okufa ne kuyingira. Kakati Katonda ensi gye yayagala yali ya mwoyo. Katonda bwe yayagala ensi, tulina ensi bbiri, tulina spiritual world, tulina neno physical world. Kati bw'oba osoma Bayibuli olina okwegendereza. Kristo ekimuleeta si kuyamba, si kutaasa nsi ya mubiri, kutaasa nsi ya mwoyo, kubanga kiri ekibi kyalumba nsi ya mwoyo. Tekyayingirira mu nsi ya mubiri, kiri kyayingira mu nsi ya mwoyo, ekibi ne kibuna. Bayibuli esomesa nti ffenna twayonoona. Kakati Katonda bwe yayagala ensi, n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Yawaayo mwana we eyazaalibwa omu yekka, buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kakati okuwaayo si saddaaka, tekitegeeza nti ya saddaaka. Ekigambo bw'obanga okisomye n'otakitegeera, kola okunoonyereza. Kitegeeza ki? Yokaana 3:16, mukwano gwange ampuliriza. Yokaana 3:16 Bible esomesa, for God so loved the world that he gave. Tegamba nti he sacrificed, tegamba nti yasaddaaka, nedda, wabula yawaayo. Nagamba ensi wuuyo mubawadde, nga mission emuleeta Yesu yennyini agimanyi erimu okufa. Kati Yesu ye kennyini, munasonyiwa eddoboozi nja kulyogerako mpola mpola kubanga lyafunyemu ku buzibu. Yesu kennyini yali alina okusalawo nga ye omuntu, either mission eno okugikola oba tagikola. Katonda si ye yamusalirawo okugenda ku musalaba okusaddaakibwa. Katonda si ye yasalirawo Yesu nti kati genda bakutte, nti kati saddaakibwa olwabo bonna. Nedda. Kati Brian Tinomo Johnny abula, atomera, asoma Yokaana 3:16 nti Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo omwana we. Kati okuwaayo kuno ye akuyita saddaaka. Yete ate nga Bible igamba he gave. Tetujja kunenya lulimi Luganda. Sacrifice ejja gamba nti yawaayo, saddaaka he gave era naye ajja gamba yawaayo. Kati mu kuwaayo ono yalowooza saddaaka nti Katonda yasaddaaka omwana we. Yet nga Yesu yali alina choice ey'okugenda okusaddaakibwa oba nedda. Yali alina choice. Tuli ffenna. Yesu yali alina choice either okusaddaakibwa oba obutasaddaakibwa. Bible tusomesa mu kitabo kya Luka 13. Luka 13 olunyiriri. Luka 13 olunyiriri olw'omukaaga otutandikira. Kristo ng'atuwa olugero lw'omuti. Olugero lw'omuti. Kristo atuwa olugero lw'omuti lwe tuyita fig tree, oba gwe muti omutiini ogwali nga tegubalako bibala. Tugende ffenna. Omuti guno mu kitabo ekya Luka 13 ina ekintu kyenjagala okutegeeza. Luka 13 olunyiriri olw'okutaano n'olw'omukaaga n'olw'omusanvu lunnyonnyola
ku muti omutiini. Olugero luno lwabawa terwaliyo, naye yali abasiigira ekifaananyi eggulu kye lyali liteesa. Kristo yali abagerera olugero luno ng'abasiigira ekifaananyi. Yesu yakozesanga ebigambo ebyo metaphorically ng'ayogera n'abantu bano mu kubikulira okugenda ewala ng'ayogera n'abantu bano, kati ng'abategeeza nti waliwo omuntu eyalina omutiini ogwali gusimbiddwa mu lusuku lwe olw'emizabbibu, najja ng'agunoonyaako ebibala n'atabiraba. Jjukira ffe bwe tugendako ewala, ffe tuli miti. Ebibala bwe twayonoona, ebibala eby'omu mwoyo ne bituvaako, Galatiya 5:22. Kubanga twatondebwa mu kifaananyi kya Katonda, twatondebwa mu ngeri ya Katonda. Engeri ya Katonda bibala eby'omu mwoyo. Kati ebibala bino bwe byagenda nga tumaze okwonoona ne tuva mu kifaananyi kya Katonda, kati ne tubeera omuti ogutabala bibala. Era okuteesa kwali nti gutemebwe guno omuti, kubanga tegubala bibala. Katonda bw'aba atambula anoonya omuti oguliko ebibala. Kakati omusajja ono ayogera ebigambo bino mu lunyiriri olwa Luka 13 olunyiriri lwa 7. Ojja kwetegereza nti agamba omulimi, kubanga omulimi nga ye Katonda. Omulimi ye Katonda, n'agamba omulimi nti laba, leero emyaka 3 nga njija okunoonya ebibala ku mutiini guno ne sibiraba. Guteme n'okwemala gwemalira ekifo eky'obwereere. Kakati nannyini lusuku anoonya ebibala ku muti tabiraba. Nannyini lusuku anoonya ebibala ku muti tabiraba. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Anoonya ebibala ku muti tabiraba. Ku muti ogw'emizabbibu ebibala nga tabiraba. Kwe kugamba omulimi nga ye Kristo. Ebibala ku mutiini guno nga sibirabako, kale guteme n'okwemala gwemalira ekifo ky'obwereere. Tokiraba? Olw'omwenda ye n'addamu n'amugamba nti, Mukama wange, guleke mu mwaka guno era ngutemeretemere nguteekeko obusa. Guleke. Bwe gulibala ebibala oluvannyuma kirungi, naye obanga si bwe kityo oligutema. Yesu olugero luno alubalwa olw'omuti omutiini, naye bwe tugenda mu byawandiikibwa ne tubinoonyaayo, yali ayogera ku omuntu. Kristo yakola choice mu lunyiriri olwa Luka 13:8. Kennyini yakola choice, n'addamu n'amugamba nti, Mukama wange, guleke mu mwaka guno era ngutemeretemere nguteekeko obusa. Bwe gulibala ebibala oluvannyuma kirungi, naye obanga si bwe kityo oligutema. Kyova Bayibuli esomesa nti omuti ogutabala bibala gutemebwa. Gwe bw'otabala bibala otemebwa. Kristo yennyini yakola choice mu Luka 13:9. Guleke omwaka guno ngutemeretemere. Yakola choice
yakola choice. So si Katonda si yamukolera choice. Nedda. Katonda si yakolera choice Kristo nti kati saddaakibwa. It was his own choice. Kakati Brian Tunomo Juni bwagamba nti oli talina kisa yasaddaaka n'okusaddaaka omwana we. Kiba kitegeeza nti gwe kennyini gwe atategeera bintu bino. Tobitegeera. Katonda si ye yasaddaaka omwana we. Nawe kennyini ali eyo abadde alowooza nti Katonda ye yasaddaaka, ye yakulembera ekikwekweto eky'okutta. Wangi nti ye yakulembera ekikwekweto eky'okutta, nti ye yasaddaaka omwana we kifu. Si ye yasaddaaka. Nedda. Yeewaayo Kristo yennyini ng'akimanyi. Olugero oluli mu Luka 13, 15, 16, 17, 18, 19. Luka 13, 15 paka 19 lunyonyola bulungi nnyo ng'abasigira ekifaananyi eky'eggulu kye lyali liteesa. Kati ensi katugimalewo kubanga tebabala bibala. Omulimi nga ye Yesu. Byawandikibwa mu Bayibuli. Omulimi nga ye Yesu. Nti mpa omukisa nze ngutemeretemere oteekeko obusa gunaabala ebibala. Bwe gugana okubala ebibala awo gutemeeteme. Kristo yakola choice. Yakola choice ey'okusaddaakibwa ye kennyini. Kakati omuntu yenna singa avaayo n'agamba nti Katonda talina kisa, kuba olaba talina kisa, musinga ekisa sisobola kusaddaaka mwana wange, ye nga yasaddaaka owuwe talina kisa. Eddoboozi eryo ly'ono omukulu. Yajjira mu kusomesebwa era abaagireeta omulimu gwe basooka okukola kusomesa bantu buyigirize bya nnyukuta. Mbiramu obufunza kyentegeera musumba. Katonda gwe baaleeta yali Yesu. Katonda ali yatonda ki? Baaleeta omuntu waabwe gwe baaleeta atali mu buliwo. Ne batugamba nti omuntu oyo Katonda. Wenvira ku Bayibuli baalaganga Katonda ali mu Bayibuli musinga ekisa. Wangi nina abaana nga nina ekyokukola, nina obuyinza bwonna, nina amaanyi gonna agasobola n'okukwata kye bayita ekibi n'ekijjawo n'ekikasuka eri. Nga nina obuyinza bwonna obwenkomeredde. Lwaki mba nsaddaaka omwana ng'ate nga nina n'ekirala ekyokukola? Nze Katonda, katugambe aganze Katonda. Nina obuyinza, natonda ensi n'eggulu n'abantu bano nabatonda. We namuviirako mbu yasaddaaka omwana we. Yokaana 16 awewa. Kakati muwulirize mbu bwe namuviirako mbu bwe yasaddaaka omwana we. Mbu bwe yasaddaaka omwana we. Nakuwa n'olunyiriri Yokaana 3:16. Kati ettamiro eriri ku mukulu ono sisobola ligeraageranya nalya Kakande. Kakande aterisitiko alimuko ku kantu nti musobola okutuula wansi ne mukwata Bayibuli kubanga agikkiririzaamu era agibikkula. Naye ate ono mubuze nnyo ekigendedde eddala ewala. Kati Kakande ate bw'awuliriza ono, Kakande aseka agamba mutabani obuzze. Kakande bw'awuliriza ono, Kakande agamba ono yabula, yeti ate nga ne Kakande yabula. Kakati Kakande okugamba ono nti yabula kyovula sina budde bwa Kakande. Mukama yebazibwe nnyo. Bayibuli etusomesa mu kitabo kya Tito 2:14 njala kutegeeza Katonda si ye yasaddaaka omwana we.
Kristo yali alina choice. Yali alina choice. Tito 2:14. Tito 2:14. Bible etusomesa etya? Bible etusomesa nti eyeewaayo 13 agamba nti nga tulindirira essubi ery'omukisa n'okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Kristo, Yesu Kristo. 14 eyeewaayo ku lwaffe alyoka atununule mu bujeemu bwonna. Eyakola ki? Eyeewaayo. Tebaamuwaayo, eyeewaayo. Yeewaayo eri omusalaba, yeewaayo nga ssaddaaka. Katonda si ye yamuwa nga ssaddaaka, yeewaayo. Yeewaayo, he gave himself. Yeewaayo. Katonda ye yakwata omwana ono n'amuwaayo eri ensi. Teyamuwaayo eri ssaddaaka, teyamuwaayo nga ssaddaaka, yawaayo mwana. Buli agenda omukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati ebyali bisigadde byonna byali birina kubeera n'ono Yesu. Either mission ekulemye oba ogituukiriza. Kyova olaba nti yatuuka n'agamba n'akaba n'agamba nti kitange, ekikompe kino bwe kiba nga kiyinzika kinzigibweko, singa nze bwe njagala naye nga gwe bw'oyagala. Bwe kiba kiyinzika kinzigibweko. Kubanga oli yamukwata n'amuteeka mu nsi, n'amuwaayo eri ensi, nga buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Kati Kristo atuuka awulira ekintu kye yeetisse kizitowa. Awulira alina obuzito obw'ekibi obuli ku bulamu bwe, nayagala abiveemu. But he had no choice. He had no choice. Nga n'oli gwagamba nti tubiveemu, nti wasalawo dda, wasalawo, maliriza, maliriza, maliriza. Yeewaayo. Tito 2:14 eyeewaayo ku lwaffe alyoka atununule mu bujeemu. Eyeewaayo ku lwaffe. Tebaamuwaayo, tebaamuwaayo nga ssaddaaka, nedda. Ye kennyini yeewaayo, yeewaayo ku lwaffe alyoka atununule mu bujeemu bwonna. Ekibi kyeki? Ekibi bujeemu. Era yeerongooseze eggwanga ery'envuma erinyiikira ebikolwa ebirungi. Ye kennyini nnyini ye yeewaayo, kennyini nnyini ye yeewaayo, ye kennyini nnyini ye yeewaayo. Tebaamuwaayo, ye yeewaayo okuba ssaddaaka. Katonda si ye yasaddaaka omwana we.
Bible esomesa olumu ku lunyiriri tugenda okusembayo nalwo. Olumu ku lunyiriri tugenda okusembayo nalwo. Befeso 5 olunyiriri lwa 2. Befeso 5 olunyiriri olw'okubiri. Bible esomesa ova ku lunyiriri olusooka Befeso 5 olunyiriri olusooka n'olunyiriri olw'okubiri. Bible esomesa nti kale mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa. Wangi mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa. Otyo mugobererenga Katonda ng'abaana abaagalwa era mutambulirenga mu kwagala era nga Kristo bwe yabaagala mmwe. Kristo bwe yabaagala mmwe. Katonda yayagala ensi, ekino tukitegeera, n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Yokaana 3:16 Katonda yayagala ensi otyo n'okuwaayo n'awaayo omwana we buli amukkiriza abeere n'obulamu obutaggwaawo. Katonda yawaayo omwana we ng'ensi bwemukkiriza ofuna obulamu obutaggwaawo, naye teyawa mwana we eri ssaddaaka. Kati kyali kiri eri Kristo okukkiriza nti kanzikirize mbeere ssaddaaka eri abantu bano. Kwe kutwagala kwe yatwagala. Era Bible esomesa nti era mutambulirenga mu kwagala era nga Kristo bwe yabaagala mmwe. Kwe kwagala okwogerwako Kristo ke yatwagala nti ye yafuka ssaddaaka, yeewaayo nga ssaddaaka. Bible esomesa kwe yabaagala mmwe ne yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era ssaddaaka eri Katonda, okubeera evvumbe eriwonya obulungi. Ne yeewaayo ku lwaffe, yeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era okubeera ssaddaaka eri Katonda, okubeera evvumbe eriwonya obulungi. Yeewaayo, ye kennyini yeewaayo. He had the choice. Yali asobola okusigala mu bitiibwa bye mu ggulu n'abeerayo. Yali asobola okugaana. Tukaddemu. Yali asobola okugaana. Yali asobola okubeerayo. Yali asobola okugaana. Yali asobola. Naye yeewaayo okubeera ssaddaaka. Befeso 5 olunyiriri olw'okubiri. Yeewaayo. Ye kennyini yeewaayo. Tebaamukaka. Yakikola kubanga yali alina okwagala okungi ennyo gye tuli. Ye yali alina okwagala okungi ennyo gye tuli. Kakati omukulu ono ekimubuzaabuza n'obutategeera bigambo bino, kyova olaba nti yakola statement n'agamba yava ku Bayibuli kubanga asinga Katonda ekisa, nti Katonda ye yawaayo omwana we amusaddaake. Katonda yasaddaaka omwana we, ye kyatasobola kukola, so asinga Katonda ekisa. Katonda tasaddaakanga ku mwana we. Katonda yawaayo mwana we eri ensi erokokere ku ye, buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Yesu yali alina choice mu Luka 13. Mu Luka 13 n'olunyiriri olw'omukaaga paka ku lunyiriri olw'omwenda. Luka 13 Yesu nga bawa olugero parable of a barren fig tree. Yesu yali alina choice, yekolera choice yennyini nti kanfuke ssaddaaka, kanfuke ssaddaaka, kubanga ffe bwe yatwagala ne yeewaayo okubeera ssaddaaka eri Katonda, afuuke evvumbe eriwonya obulungi eri Mukama. Ye kennyini yeewaayo. Katonda teyamufuula ssaddaaka, teyamusindika. Katonda si ya ssaddaaka omwana we ng'ono bw'akinnyonnyola.
wabula ye Kristo yatuwagala. Kyova olaba Bayibuli esomesa mu Yokaana 15:13 wangi mu Yokaana 15:13 nti tewali alina kwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Omuntu okuwaayo obulamu bwe nga tutegeeza nti tuwagalanenga nga ye bwe yatuwagala. So Kristo ye yatuwagala bwagazi n'asalawo nti kitange mpa olukusa ngende omuti guno ogutabala bibala ngutemeretemera obusa, oba oliawo gunaddamu ne gubala ebibala ne gubeerawo, ne bwe gutalibala bibala gutemebwe. Kakati choice yaliwo. Ekyo Kristo kye yakola yatuwagala bwagazi ffe. Katonda yayagala ensi era ey'omu mwoyo, naye ate Katonda Kristo n'ayagala ffe. Kristo n'ayagala ffe, n'atayagala tufiire mu bibibiri, kubanga ye Katonda already ye yali asazeewo nze guno omuti tegubala bibala ngenda kugutema. Ko Kristo nti nedda, mpa omukisa, mpa omukisa ngutemeretemere bibala. Kwe kwagala Kristo okwo kwalina gye tuli. Kyava tugamba nti mwagalanenga, mwagalanenga nga Kristo bwe yayagala ekkanisa. Kino kye kiragiro kyange, mba mwagalanenga nga bwe nabaagala mmwe, mwe nabaagala bwagazi. Nze nzije neweeyo nga saddaaka gye mmwe mubeere abalongoofu, nabaagala bwagazi. Singa saabagala singa saakikola. Kyava ayogera Yokaana 15:13 nti tewali alina kwagala kunene okusinga kuno omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Omuntu okuwaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Nga kikyategeeza nze nawaayo obulamu bwange ku lwammwe, nawaayo obulamu bwange ku lwammwe mumubeere balamu. Mmwe mubeere balamu. Obulamu bwange nabuwaayo nze mbeere saddaaka. He offered himself. Ye kennyini nnyini ye yakola choice, basibo ne bannyabo. Ye kennyini ye yakola choice eyo. Singa yagaana naffe twandibadde twazikirira dda. Katonda si ye yamukolera choice nti kati saddaakibwa. Nedda, he had the choice. He made his choice. Akadde ndoza katudduseeko. Akadde katudduseeko. Katuddemu tupulenge eddoboozi ly'omukulu ono tusome olunyiri lumu lwokka tugende. Amiina. Baalaga nga Katonda ali mu Bayibuli musinga ekisa. Baalaga nga Katonda ali mu Bayibuli musinga ekisa. Kati bw'owuliriza omukulu ono ng'ayogera olowooza ategeera nnyo. Era olowooza nti ebintu bino abitegeera nnyo. Naye ng'ali mu kubula okugendedde ddala ewala. Mbu baalaga nti Katonda ali mu Bayibuli musinga ekisa. Kati akuwa ensonga ze lwaki yava ku Bayibuli. Uliriza.
wangi nina abaana kituufu nga nina ekyokukola, nina obuyinza bwonna, nina amaanyi gonna agasobola n'okukwata kye bayita ekibi n'ekijjawo n'ekikasuka eri. Nga nina obuyinza bwonna obwenkomeredde. Lwaki mba nsaddaaka omwana nga ate nga nina n'ekirala ekyokukola? Nze Katonda, katugambe aganze Katonda, nina obuyinza, natonda ensi n'eggulu n'abantu bano nabatonda. Wennamuviirako mbwe yasaddaaka omwana we Yokaana 16 awe watu 16 yawaayo omwana we nga saddaaka olw'ebibi by'abantu. Kakati obwo bwe bubuze, Mukama waffe ibazibwe nnyo. Obwo bwe bubuze mbu yawaayo omwana we nga saddaaka. Yokaana 3:16. Yokaana 3:16 tewali saddaaka teriiwo. Ne bw'osoma Yokaana 3:16 tewali saddaaka. Ono n'asobola okufiira mu miguwa, ono asobola okufiira mu lingi. Yokaana 3:16 tewaliwo saddaaka. Teriiwo. Nkiddamu, Yesu kennyini ye yakola choice okubeera saddaaka ya bonna. Kubanga ne Bebulaniya 9:14, Bebulaniya 9:13 ne 14 Babuli esomesa kuba obanga omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente endoosi ebimansirwa ku abo abalina empitambi bitukuza okunaaza omubiri. 14 Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka. Bebulaniya ennyiriri endala zonna zaali kulema okutegeera, naye Bebulaniya 9:14 mukulu mutegeere. Bebulaniya 9:14 tumalirize na luno. Bebulaniya 9:14. Bebulaniya 9:14 Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka. Tukaddemu ffenna, eyeewaayo yekka. Yeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwawo eri Katonda nga taliiko bulemu. Eyeewaayo yekka ataggwawo eri Katonda nga taliiko bulema. Omusaayi gwa Kristo, Bebulaniya 9:14 Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwawo eri Katonda nga taliiko bulema. Kitegeeza ye saddaaka eyalina okubeera nti erabika nga teriiko bulema. Tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu okuweereza Katonda omulamu. Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwawo eri Katonda nga taliiko bulema. Eyo saddaaka. So yeewaayo. Gwe wenna alina olunyiriri olwo lutunulire n'obwegendereza. Bebulaniya 9:14 Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omusaayi olw'omwoyo eyeewaayo yekka. Now maliriza, Katonda si ye yawaayo omwana ono okubeera saddaaka. Yesu yali alina okusalawo. He had the choice. Mbanirizaako nnyo mwenna. Kati bw'okola bw'otyo, bw'oyogera bw'otyo nti Katonda yasaddaaka omwana we, oba ogenda kwonoona ebintu oba ogenda kubitabula, ojja maliriza obuze. So kyova olaba nnono yabula
ne tugenda kuyambako abo batono. Naawe abadde talina ky'omanyi ku bintu bino obimanye mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Nkwagala nnyo. Katukome wano obadde ne Nicholas ku Just Gospel Media Uganda wamu ne Just Gospel Fellowship Center WhatsApp channel yaffe wamu ne Facebook page ya Just Gospel Media Uganda. Twebaza Katonda ku lw'obulamu. Gwe nagamba nti wandyagadde tusabeko ffenna wetuli tujja kuba tukutera waawo link yaffe eya WhatsApp ojje tusabeko wamu ffenna tuyige ekigambo kya Katonda. Kitaffe omwagalwa, abantu bano mbateeka mu mikono gyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwana wa Katonda abeera ddala omulamu. Banaze n'omusaigo obatukuze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Leka omubi aleme kuwomba bulamu bwabwe ng'emyoyo gino emibi egitambulira mu Brian tulina omujjuni gife manya ag'omwoyo omutukuvu. Webale gwatagwawo in Jesus mighty name. Amen. Bye bye. Mbagala nnyo, Mukama abawe omukisa. Ndooza wiiki eno yonna tugenda kuba tuli ku kino ekintu. Tusooke tumale okukyambula then tulabe ekiddako. Amen. Nyamba ngudawo woli kulembera Yesu kulembera nemakula sonyo muwonge yanyenya bawanga naye bisambi byadelera bye byamusula. Kyokane kabaka Dawudi yalina omutima gw'owensi n'obusi yamubega kulembera Yesu kulembera nemakula n'obugagga bw'ensi n'obusudde bangi olufuna omukisa ne bakwera.